Okumala ekiseera bameeya b'amagombolo ba division mu Kampala baludde nga beemulugunya nga bwe batalina bye basobola kukolera abantu ababalonda. Kino bagamba nti kyava ku bakulu ku KCCA okusala okweddiza emirimu gyonna gye baali balina okukola nga bwe girambikiddwa mu tteeka erifuga ekibuga. Nti ffe wano ku division kati nga bwe mukyadde tetulinawo kye tusobola kwekolera. Ne bwe mba njagala kati toilet paper oba waliwo wali bandage nga kati nga wano waliwo ekibaati gwe kisaze nina kuwandiika ku authority ne bigenda mu procurement. Okwemulugunya kuno kwatukane mu lukiiko lw'abakansala aba KCCA omwezi ogw'omunaana era bano ne basalawo nti amagombolola gabeko obuvunaanyizibwa bwe gaba gaweebwa. Kati tukitegeddeko nti ensonga eno y'emu ku ezo ezabadde ku mwanjo akawungezi k'eggulo mu kafubo omukulembeze gwanke yabaddemu n'abamu ku bakulembeze mu Kampala. Emirimu gino egikolebwa nga bwe girambikiddwa mu tteeka bwe giba nga giyamba omuntu waffe asookerwako wansi tewali nsonga lwaki tugiteeka eno waggulu. So yagambye nti ajja kuwagira n'okuwagira yenna enteekateeka zonna ezikoleddwa okulaba nga abakulembeze abali ku magombolola gaffe baweebwa obuvunaanyizibwa obwo. Kati obuyinza bwe twagala buli mu section 35 n'ogenda ddala mu 36 kwe kufuna division financial controller. Wabula mmeeya wa Makindye Ali Kasirye Mulyannyama agamba nti ekiseera amagombolola gafune abakugu abalondoola ensimbi nga kino kyakwanguyako ku mirimu mu bitundu ebitali bimu. Ne division ziteekwa okuba ne ba accounting officer ba town clerk nga balina obuyinza nga twekontrolinga kituufu wateekwa okubawo kwe tukoma. Tubeere n'obuyinza obutuwa emirimu n'obuyinza ku nsaasaanya. Naye abaffe buvunaanyizibwa ki amagombolola gano ge bwagala? Ng'okugogola emyala, okulaba enzizi zaabwe, okulaba amazzi gabayingiridde. Ensonga enneekusifu ezabadde mu kafubo mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe era zitutegeezezza nga KCCA bweyagala omutima gw'ensimbi ogugiweebwa buli mwaka gulinnyisibwe gutuuke ku buwumbi 2,000. Okulaba nti no Kampala nga ekitongole oba ekibuga ekikyasinze okuba nti no kiwaayo ensimbi ennyingi mu ggwanika ly'eggwanga lino ebitundu 7 ku buli 100 nawe kennyini wabeeko omutemu oguddizibwa eri Kampala olw'okusobozesa okutuuka ku nkulaakulana gye tukola. Ensonga z'obutalina ddala ku mbeera gye bulimu ko abasuubuzi mwe bakolera nayo teyabuusiddwa maaso. Ensonga ezikwatagana n'okukulaakulanya n'okwongera okuzimba obutale bwa Kampala. Ekyo Pulezidenti yagambye nti ajja kubanga afuba nnyo okukiteekako essira kubanga ebitundu 6 ku buli 100 ku bantu abakolera mu Kampala bali mu bizinesi ezo entono. Kyokka wadde abeetabye mu kafubo kano bagamba nti omukulembeze eggwanga yalabise nga awagira enteekateeka za Kampala abamu ku bakulembeze baliko bye beekengera. Siyinza kuteekayo omukono gwange nti kano ke bagenze mu State House mu gutemeko Kampala agenda kukyuka. Naye nsaba era mu dduwa zange ze nasabye ekiro nti ebyo bye baayogedde bituukirire. Minisita wa Kampala Betty Kamya, nampala w'ekibiina ki NRM Ruth Nankabirwa, omuwandiisi w'ekibiina ki NRM Justin Lumumba ko abamu ku bakansala okuva mu magombolola agakola ekibuga be beetabye mu nsisinkano eno. Julius Senkandwa, NTV.